Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. IBRAH mukasa gemanya gange. Olunaku lwaleero ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi gwa Oktoba omwaka 2020. Nkutegeeza nti era nalwo olunaku lwa njawulo nnyo, tulwebaliza Allah eyatonda eggulu n'ensi atusobosezza okubukeesa enkuyege zikyatukubira enduulu. Ndi n'omugenyi waffe owa buli lwakusatu n'olwa Sabbaatu oba olwa Sunday, omwami Lule chrislule, era nga nkutegeeza nti business mind tuteebwamu ssente company eno. Logical motivators, they are so creative. Bw'ogenda ku kibanja kya www website yaabwe oteekwa okutunuulira logo eno oba akabonero kano nga kasafeesinze. Ojja kusangayo bakyala kimpadde, ojja kusangayo abafeera abeegwanyiza ebyabwe nga nabo bakozeeyo omutimbagano omujingirire. Bati omutimbagano omutuufu ogwa logical motivators akabonero keeko, langi ziri bbiri, langi eya kyenvu ne langi emmyufu. Era bw'olaba akabonero ako ojja kumanya nti ogguse. Bano abaami aba logical motivators be bateeka ssente mu business mind nga kwotadde ne Caplog financial consult. Aba Caplog sina katabo kaabwe naye inshallah nja kuba nako ku Sunday. So tuli powered by logical motivators, tuli powered by Caplog financial consult. Ebiseera bisinga wabaawo okwemulugunya, ibula olanga nnyo. Muli batuufu okwemulugunya. Omuganda agamba nti atannayitaayita yatenda nnyina okufumba. Ate omuto gy'amanyi enkuba gy'etonnya, buli lwalengerayo n'agamba nti kati awo eri mu kutonnya, awo endabikira etonnya kyaggwaawo, so ng'okomye. Naye nga bano bateekamu ssente basobosa programu zino okubeerawo n'okutambula obulungi. Omukugu ono chrislule nja musaba inshallah mu maaso eyo otukolereyo omulamwa about obuvujjirizi oba okuvujjirira. Mu luzungu kye bayita sponsoring oba sponsorship. Oshegeera. Naye ng'olunaku olwo tugenda batutunula kye bayita emergency fund. Eno si ya gavumenti. Abantu bawulira ekigambo ekyo emergency fund. Abantu balowooza language ekwata ku gavumenti oba ebitongole ebinene. Emergency fund ekwata ku buli muntu okuviira ddala sekinoomu, ababiri, amaka, abasatu, ekibinja. So omukugu agenda kutunnyonnyola emergency fund yeetaagisibwa ddi era lwaki ogyetaaga. Ne bw'oba toyina emergency fund eno atunnyonnyole akatuubagiro k'oyolekedde, era ajja kutunnyonnyola ekigambo emergency fund kye kitegeeza. Nkwanirizaako ku mukutu abuuza ku balungi abagoberera omukutu guno omulungi ogw'ettendo. Abalungi abatulaba twagala obbanirizaako ate era tubabuuzaako bannyabo ne bassebo. Muli omuki eyo, tubagaliza birungi byereere, mwebale kwekuumira ku business mind, WOLOKOSO extra digest oba company yaffe eri gye bayita Extra Digest Dye Productions Limited Uganda. Abantu baffe bano tubeebazaako ensusso kuba beerekereza ebisinga byonna ne basalawo beekuumire, era nga bwe twali tugambye omulundi gwaffe ogusinga tageti yaffe ebeera y'abantu 1000. Ffe bwe tutuuka awo tuba tumazeeyo. Thank you so much Chris. Episode yaffe yasembayo twali tutunulira kye bayise the financial independence. Njagala kwebaza abantu aba respondinga ku mukutu ogwo. All the comments were 100% positive. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebiseera bisinga tutunuulira si kirungi kusomesa baana 100 bonna ne baggwa. Osomesa abaana 100 oba 100 n'oyisa abaana 7 oba 8 abiri gano ne Bible inawe gogererako ne Kuruhani nti muzirya temubula zitaawa. So mubaamu ezitaawa nga ziri zimaze okulya, endala ne zitaawa nga ziyayo yazigamba enjala etutta, naye nga zonna wazitutte okulya. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira kye bayise emergency fund. Emergency fund kye ki? Bigambo bya luzungu byombi. Emergency bye bigwa tebiraze. Fund ze ssente oba ensimbi. Si bwe kiri? So bw'obigatta bombi kitegeeza ki? Emergency tutera ku abantu bw'oyogera ku emergency batera kutegeera emergency ya bulwadde
kubeerawo n'emmotoka eya emergency nga bw'olaba ambulance omuntu afunye obuzibu waliwo abantu abafunye akabenje ebintu ebikwasa ku bulamu emergency abantu webasinga okukitegeerera ebyenfuna buli lwoyogera ku emergency abantu tebasaayo mwoyo era tebaagala gimanyi naye ate mu bbanga lya myaka 5 gye ntutte nga nkola research mu byenfuna naddala wano mu Uganda bwe bumanyirivu bwensinga okuba nabo obw'ebyenfuna bya Uganda teriyo kintu kitulemeseza kuva ku mutendera gusooka ffe ng'abantu ssekinnoomu n'eggwanga Uganda nga butakuyeti nga kye bayita emergency fund. Mu bantu bonna abakozi abakola mu gavumenti n'abeekozesa by the way emergency fund teyawulamu abakozi abakolera gavumenti ne gavumenti yennyini n'abantu abakola mu private companies n'abantu abali self employed ne ba entrepreneurs ne ba intrapreneurs n'abantu abalala bonna abakola ebintu ebyenjawulo professions ez'enjawulo buli muntu yenna yeetaaga kye bayita emergency fund. Era bw'ogenda bintu bino byonna okubyetegereza abantu abatagirina basanga okusoomoozebwa kw'amaanyi nnyo mu bulamu buno obw'ensi. Ekyokulabirako kye nsobola okukuwa njagala otunule mu saakoozi za mikwano gyo gy'olina. Eteeka okubaayo omukwano gwe yali aluzinze omulimu okuyita emyezi 2 ng'ataawa ng'akuba eno phone book yonna abantu ng'abamazeeyo buli muntu ng'amukubira essimu anti muganda wange omwezi oguwedde bangoba anti muganda wange omwezi oguwedde kampani yaggalawo nanti muganda wange covid era nga bw'omulaba nanti muganda wange kale nga bw'obimanyi abo abantu bonna ng'abakubidde amasimu okubamalayo. Abantu bano ekibabonyaabonya si ekonomi ya Uganda okuba nti ekola bubi n'abantu abali mu mawanga agateredde nga USA, Switzerland ezensi eziri obulungi era ojja kwesanga ng'omuntu atalina emergency fund buli ebintu bino bye bayita ebigwa tebiraze buli lwe bijja mu bulamu bwe ateeka okusanga obuzibu obutenkanika. Tewaliwo omuntu yenna kabe ng'ali mu famire be bayita bannaggwedda atagenda mu buli myaka gyo 10 mu buli myaka gyo 10 wateekwa okugjawo ekintu ekisoomooza nga kyekuusa ku bino ebintu wammanga. Either emmotoka yo bajja gikoona eggweewo either mukyala wajja kukuteekateeka oba omwami waateeketeeka okunoba oba omulimu gugenda kutandika okugjamu embirigo boosi watandika okuthreateninga okwagala okukugoba oba omwana we agenda kufuna okusoomoozebwa mu by'obulamu oba gwe ssekinnoomu ofune obulwadde obw'amaanyi mu buli myaka 10 oba ennyumba yo banka egyegezeemu gitwala oba okoona omuntu ku kkubo ng'ovuga oba obeeko omuntu gw'owola ssente aleme kukuddiza naye mu buli myaka 10 mu buli bulamu bwa muntu muteekwa okugjamu ekintu ekisoomooza. Abantu abasinga bano bagenda kuwakana bagambe nedda tekisoboka nze maze kati emyaka 2 sikifunangako obwo bujja kuba bulimba. Every 10 years abantu bateekwa okusanga okusoomoozebwa. That is a decade. Kyagale kigaane. So essente zino zituyita eza emergency fund. Omuntu agenda kumbuuza emergency fund kyeki kuba tusooseri nga tetunaba kibannyonnyola. Emergency fund ze ssente z'oteeka ebbali okwakitinga nga safety net okugjawo living expenses oba ebintu ebiri unforeseen ebiri mu kujja mu maaso awo byoba tomanyi byoba teweetegekedde eyo gye bayita emergency fund. Era obukwakulizo obuli mu emergency fund akawunti eyo toteekwa kubanga ogyoperatinga buli lunaku. Olina okugyawula n'akawunti yo eri personal oba personal savings account. Emergency fund account eteekwa okuba nga eri mu banka oba nga erina weeri oba nga eri ekitongole kyonna ekikuuma ssente naye nga yo si yene eya bulijjo nti IBRAH tubadde twetaagayo emiliyoni mu kampani n'odduka ku emergency fund. Era abantu baffe bano njagala okubategeeza alina ekitabo akwata awandiike omuntu yenna ayagala okuwoomerwa obulamu aleme na kwevuma ggwanga lye kubanga IBRAH kino tukyagale tukigaane oba oli mu developing country oba oli mu poor country oba oli mu rich nation oba oli mu nsi eri developed
yagala gana abantu bonna tebalivinga bulamu bwe bumu. Kati gwe okubeera mu top 1% okusukuluma ku balala wateeka okubaawo ebintu by'okola. Nyina akantu wano ke nayisawo mu kamera ne ŋŋamba nti omuntu akusinga obugagga abeera akusinza ebintu nga bibiri. Mwenna muba n'obulamu naye yabeera alina by'amanyi gwe by'otamanyi. Enjawulo oyo yokka weeba. Abeera alina by'amanyi gwe by'otakola ki? Kiringa olwaleero IBRAH omuntu bw'anajja n'akugamba nti amazzi kye kintu kye basinga okukozesa okusala ebyuma ebisinga okuba eby'amaanyi. Oyinza okuwakana era n'ogiyita emboozi ya booda era n'ogiyita emboozi y'amalwa. Naye ate ng'omuntu amanyi nti amazzi bwe gakuŋŋaanyizibwa ne bagawa pressure mungi ne gayita mu katuli nga katono nnyo ge bakozesa okusala entindo ennene ne stiiru asinga obugumu bamusazisa mazzi. Kati omuntu akusinga ssente abeera alina ebintu by'amanyi gwe by'otamanyi era ng'amanyi ne bwe bikola ne bwe bifuna gwe nga tokimanyi. So kye tusooseko tugambye nti emergency fund teteekwa kubeera ku account gy'operatinga buli lunaku. Emergency fund ssente ezo ze tubadde tuwogerako wano ssente ezo tezibeera za kuinvestinga. Era bw'omala ozisa ku account toddamu zirowoozaako nti kaakati njagala kugaziya mu bizinensi sirina kintuuseeko ssente ezo kanzijjeyo nzize mu bizinensi oba nyongeremu mashini. Ekyo nakyo kibeera kya bugwagwa. Omanya abantu bano bwe mbagamba ebintu bino abasinga tebaagala bikola. Omuntu najja mu office n'omugamba ekintu n'akomawo n'olulala n'eruli n'akomawo ekintu nga kiri kyekimu. Obuzibu vaawo. Abantu baffe bano olumu n'enjiri gye bawulirize ebabuziwaza. Njiri kikacho baitu ine njiri bbiri. Nsagala genda nnyo mu ddiini naye n'ebintu bye bawulirize nnyo bye basaako nnyo ebirowoozo biina engeri gye bibajja ku mulamwa. IBRAH muganda wange bw'oba toyina emergency fund olwaleero nkusaba fuluma woofiisi eno enkya genda mu banka gigulewo tandika ogiteekako ssente. Waliwo n'omuntu eyaŋŋamba n'aŋŋamba emergency fund tesoboka olw'ensonga nze ssente zange zonna nga bwe nzifunye 100% ziba ziggwawo buggwe. Living expenses zange zizimalawo ne mugamba ekyo kyakwekwasa era nakyo kya buto. Emergency fund ssente ezo zifunika zitya? Era njagala kutunula mu kamera muno nsomese. Kwata expenses zo zonna. Nyinako rent, nyinako school fees, nyinako emmotoka, nyinako n'ebintu ebirala. Kati tandika onoonye expenses zino buli kintu nyinza kikendeezaako ntya essente ezisigalawo ne mate zikozesa kwejalabya. Babanga abakatoliki abasiiba. Oli n'asiiba emmere ate ssente ze yali badde aliddemu lanki bw'abanyuka olweggulo ate n'agulamu essaati ennungi obeera osiibidde bwereere. Oyina kusiiba essente zino zaali badde zigula ekyemisana ne zibaako obulamu bw'omuntu omulala bwe zikola ki bwe zitereeza. So emergency fund ssente ezo tezibeera za kuinvestinga. Zibeera za kutuula mu bintu biri byenkumenyedde. Emmotoka ye eyonoonese era bannayuganda bano ekintu kino singa babadde basobola in fact bano abali e Bulaaya obuntu buno babeera babulabye kuba bo balina ku data singa babusalamu obuntu obutonotono ne babuweereza ba family members ne babulaba. Family member ono abaddenga buli lwafuna emergency nakkubira bw'omuweereza akantu nga kano n'akayitamu agenda kuba takyakumenya kubanga akimanyi nti ssente zange bwe nzifuna ebitundu kati nze personally bwe neewaako ekyokulabirako 20% of my earnings zigenda ku emergency fund. Tubadde tumalako omwaka gwa 2019 ebintu bibadde bitambula bulungi. Abanywa kabiya nga bakanywa, abaluma kanyama nga bakalya, abakola ebintu byabwe nga babikola abagendako ku zi beach, abagendako ku zi trip, abagendako ku zi holidays nga bazikola bulungi nnyo. 2020 mu Gwokusatu coronavirus n'ahiitinga. Ensi yonna nebuutikirwa ne bagamba abantu banange muddeeka abantu ne badde ewaka. Kakati wano omuntu alina emergency fund emutwala emyezi 6 nze wadde abakugu abasinga mu byenfuna batera kwogera ku myezi 6 nze yange nakola ya mwaka kubanga tuli mu ggwanga nze kati njogerera Uganda tuli mu ggwanga eririmu erijjudde haoba ndiyite ntya wano waffe buli kimu kisoboka. Wobeera ngo ebintu bitambula bulungi nnyo all of a sudden ebintu ne bikola ki ne bikyuka omulundi gumu. Kakati nze singa olwaleero IBRAH anaaba nfayarinze n'aŋŋamba company WOLOKOSO extra ekugobye
at least manye bulungi nnyo nti mu period ya myezi 8 nja kuba wendi nga sirina muntu yenna gwe nkubidde essimu kutawaanya nga sikubidde Idris Lukwago sikubidde Dani Mugoya naye nga wendi nga ate ne family terakinze kati emergency fund si yabagagga naffe abanaku bakyenjeje naffe tulina ogikozesa. Okay, awo wennyini omuntu asookerwako munnayuganda asookerwako a casual laborer yalitandikidde ku ssente mmeka okweterekera emergency fund eri? Because here comes a scenario mu statement zo, I'm quoting you, otulaga nti there is a difference between saving to invest and saving for emergency. So tutunuulire munnayuganda asookerwako casual laborer alina ku bibiri yeetaaga ki? Yeetaaga to save to invest oba to save for an emergency fund? Ebyo bibiri byonna oteekwa bisavingira. Thank you so much. Kati byonna abisavingidde but tutunulire what percentage goes to the emergency fund? Eri omuntu casual laborer asookerwako, eri mwannyinaffe akuba ekyeyo ekisookerwako, eri muganda waffe avuga boda, eri muganda waffe omusomesa, eri muganda waffe omusirikale, eri muganda waffe munnamagye ali ku rank ataina ranka asookerwako, that is private, babita private mu magye. Then n'abalala what percentage? Kati okusooka buli lwofuna omusala gwo ne gujja nga bakusasudde kwata calculator mu bulumi obutagambikwa era obw'ekitalo konamu 0.2% oba 20%. You can either do 0.2 times 100 oba funa 20%. Ezo sente teziddamu kukwatibwako, tozijjaako kugula saati, tezivaako kukuteeka mafuta mu mmotoka, tezivaako kukola ki. Ezo sente zivaako singa mukyala wo abeera olubuto ekiro ne bakuyita mu ddwaliro ng'omwana akyuse. Ezo sente zivaako singa maama wo bakukubira mu kyalo ne bagamba maama ali bubi, awo sente oyo olina zikwatako. Zivaako singa neighbor wo gw'oliraanye abeera afunye obuzibu omwana we akoze atya, ezo weziviirako. Mu 20% eyo lwaki njitaddeko, mulimu abantu bootali concerned, abantu bootalinaako buvunaanyizibwa buli so direct, bootavunaanyizibwako direct. Era ebintu ebyo nabyo bibiri nsaba abantu baffe bano babyawule. Abantu bano wammanga baawule. Waliwo enjawulo wakati wa mikwano gyo, friends, waliwo enjawulo wakati wa banywanyi bo. Banywanyi bo bayiza wesije emikwano gyo. Omunywanyi yani? Omunywanyi be bantu bano tugenzeko mu kirabo kye, mulimu abantu bonywa nabo. Si buli mukwano gwo nti onywa naye. Mulimu bonywa nabo. Waliwo bo oyitako nobuga tugendeko eri wansi tusambe ku mupiira, tugende tukole abo babeera ba minywanyi. Mikwano gyo be bantu abasharinga values oba ebiruubirirwa byo nga byagala okufaanagana n'ebyabwe. Era ojja kwesanga nga omuntu omwenzi gurupu gy'atambula nayo bonna babeera tebawunyikamu, babeera kagirita tekeesigamwa. Omuntu omusabye ennyo era ojja musanga n'emikwano gye nga omusabi prayful, omusabi bega abeegayirizi kale. Omanyi gyokireseemu waliwo abasabi bega n'abasabi abasinza. Kakati tuli kubasinza Katonda. Era bw'ogenda okwetegereza kasaako ke era ebintu bye badiiringira mu Bible, Kurani, kubeera nabo atiko bw'aba pastor, audio buba butambula awo, gundi agambye kino, babeera awo. Then ne wabeerawo n'ab'eŋŋanda zo. Ab'eŋŋanda ze family nabo nabo tubaawulamu. Bw'olinako direct responsibility ye maama, ye taata, ye ssenga, ye kkojja, abaana b'abaganda bo, sister abo ne bro abo bwe batyo. Kati mu family omwo tuyinamuuko era ba distant family members. Nga bw'owulira kizibwe wa kkojja wa jjajja wa taatange oba taata wa kkojja wa jjajja wa taatange, ontegedde
abo eyo naye ebeera family era babeera banganda naye bali bemmenye obeera obayinako direct responsibility bwe babeera bafunye obuzibu okubadduukirira. Era olwaleero njagala kusaayo disclaimer. Abantu baffe bano bwe nakola luli bwe twakola ku family balowooza nti omuntu oteekwa kubeerawo family nga togiyambye tobaako kyobawa. Kati olwaleero njagala kumenyawo ebintu ebyo mbinogera eddagala. Emergency fund eno gy'obeera ocreatinze totuuka mu kyalo n'osanyuka olw'okuba osanzeewo ab'ekika batudde bali awo bali bangi. Gwe n'olyoka oyinaayina olw'okuba akasente oyinamu n'olyoka weetema miliyoni 10 naye ng'ofuna miliyoni 1 omwezi. Kakati gw'oyagala kuzimbira mu kika nti ofunyeemu naye ate oli life span y'omu byenfuna oli mugikkiriza wansi. Twabadde tugibalidde ku mwaka mulamba kati oli mu kweteeka mu myezi emeka? Ena oba emyezi 3. So abantu b'oyinako direct responsibility lwaki nkugamba 20% ku ssente z'ofuna bw'oba ofuna miliyoni 1 kuba calculator 20% giteeke ebbali ezo teziddamu kwatwako 80% eno gy'osigaza bw'omala okugyako living allowances living expenses zo balance ka percentage akasigalawo ke kagenda for investment. Ebintu ebyo bibiri tunula mu kamera mbyawule. Saving to invest kyanjawulo n'okusaving okuteeka mu emergency fund. Era tukubiriza abantu bonna abatulaba abafunye chance ne mufuna akantu kano. Olukumi lwaffe ye target yaffe. Bw'oba okafunye njagala kino kikufuukira ekyokuyiga. Lema kutawaanya abantu abakuliraanye. Olyoka okola embaga okolimire buli muntu yenna kubanga ne bakusondeddeeko. Olyoka okola akakola akabba yobeera owasiza kyalo n'okola birthday y'omwana era n'otusumbuwa amazaalibwa bwe baba tebakuwadde ssente n'olyoka ozimba. Kina kukyala omukyala wange munana era nebaganya okumperekerako. Ate ng'abantu baffe bano nabagamba dda naye lwakuba nti abamu munange tebawulira. Nze obutakwata bulungi ssente zo tebusaanye kuteeka mugugu ku byanfuna byange. I know. Gwe bw'oba ozikutte bubi ebyo bibyo. Nze ze nsetinza aside nti miliyoni 3 ze nnina okusaasaanya omwaka guno ku biggwa tebiraze. Gwe bw'oba zizo ozikutte bubi kubanga abantu bano nze mmanyi okubagamba nti si buli kizibu kijja gy'oli nti kiteekwa okuggwawo. Naye ate tekitegeeza nti tolina kuyamba bantu bo. Ontegedde bulungi bwana IBRAH? Sente zo zikwate bulungi nnyo naye ate tekitegeeza nti ba family members bwe babeera baleese obwetaavu bwabwe totunulayo naye bateekwa okuba nga bali mu bajeti yaffe eri. Waliwo omuntu wano eyaŋŋamba ng'oggyeko bano abantu abakuba ddiiru oli naayingira ddiiru ya gold n'afuna obuwumbi 8. Ffe Mukama ayinza okuba teyatusaasira amagezi ago tetugalina. Ate si kibi kyembadde njagala okwogera kye kino tonsazaamu. Bwe mbanze sikubye ddiiru eyo ng'ezange zaakusonda emu ku ginnaayo. Abantu bange bano buli lwe banaamanya nti ntambulira mu budget balina ebintu bye bandeetera ne bye batandeetera kuba bakimanyi nze siri ddiira. Yesebo. Thank you. Omulungi atulaba amannya n'eddoboozi once more IBRAH Mukasa ge mannya gange. Nzijukiza abantu erinnya lino because waliwo omuntu andaba for the first time n'agamba ndaba omwami ku internet oba yaani. So I'm IBRAH Mukasa. Nkolera ekitongole ekimanyiddwa nga Diet Production Limited Uganda naye ng'ekitongole ekyo ate kitwala omukutu ogumanyiddwa nga Extra Digest mugobansonga. So ebintu ebyo bibiri byanjawulo era nga nkutegeeza nti buli lunaku olwokusatu n'olwa Sunday tubeera ne mwami chrislule nga tutunulira ebyenfuna. Toyina bw'ogenda kwogera ku bulamu bwansi eno ng'ebyonfuna obibisse wansi eno bitambulira wamu. Okufa, okuzaalibwa, okuzuukira n'okuzaawa kubaamu ebyenfuna mu buli ngeri kyagale oba tokyagala. So Chris, abatula bano balyagadde okumanya emergency fund ono aterekebwa in what format? Asobola okuterekebwa mu ssente enkalu oba nze nsobola okukeera ku makya n'engula ebikalu n'eŋŋamba ntereseemu emergency fund nti so bwe zinkuba abalungi abalaba so kitegeeza ebizibu. Lulimi tulweyambisa olw'okwagala okwongera okucommunicatinga. So bwe nfuna ebizibu nga emergency fund yange nze psychologically and emotionally namutereka mu ttaka nagula ekikalu n'ebigwa mu kkowe eryo kikkirizibwa era kikola amakulu oba emergency fund alina kuterekebwa mu ssente enkalu zennyini mu Simoni ezaffe
omanyi IBRAH nkwagala nnyo ebibuuzo byo bibeera spot on. Yeah. Ebibuuzo byo bibeera birungi nnyo. Kakati abantu baffe bano saagala kubamala mu maanyi yadde okuyisa mu maaso abantu be bawuliriza. Yeah. Naye tuyina ekintu ekitulidde otumalawo. Tuwuliriza abantu bangi ate nga batugamba ebintu bingi. Yeah. Oyina Chris, oyina pastor, oyina abasomesa, oyina wa LC wano ku kyalo, oyina omwami, oyina omukyala, oyina abakadde, bonna ne bagamba ebintu ebiwerako. Emergency fund eteekwa kukuumibwa mu ssente enkalu. Kaddemu omulundi gumu. Emergency fund eteekwa kukuumibwa mu cash form. Si mu asset. Toddira emergency fund n'ogissa mu assets. Kankubulira ekizibu lwaki tetugiteekayo. Okay. Buli lwoddira emergency fund n'ogiteeka mu assets. Bw'ofuna ekizibu and by the way kano akantu kalungi nnyo. Buli muntu yeetunulemu ajja ekibuuzo ajja kyeddamu. Nze teyeetaaga kumpa answer. Weetunulemu weddemu. Buli lwoddira ssente za emergency n'ozigulamu ekintu ekikalu tugeze TV nga yakwejalabya. Noga kangulemu TV ng'eyange eri gye walaba. N'ogigula tugeze $1,000,000. Imagine yo si ya milioni mtu wachakulabirako. Chakulabirako. Nengamba nti TV ya feri ya $1,000,000. N'ogigula n'ogiteeka eyo yabadde emergency fund. Ontegedde. Eyo TV bw'onaafuna obuzibu. Polisi n'ekkwata curfew. Oba n'okoona embuzi y'omuntu n'efa. Ng'ebadde eggwako. Oba omwana wo n'amira akagirita. Omwana n'amira akagirita. Oba n'amira pass. Nga weetaaga $1,000,000 okumujjanjaba omwana. TV ye $1,000,000 gye wagula $1,000,000. Owulidde? Bagenda kuwamu emigaago 2. ebeere ng'ekusaza ebitundu 80 ku buli 100. I know. Ekinaana kiri kigendedde eri mu butamanya kyakukola. Engalabi yo kyekuweereza kyali kiki? Kikyamu. Ssente za emergency fund ziteekwa kubeera ku account ate gy'otalinaako daily access. Nga gwe buli lw'olukwata bw'oti essimu olaba n'eziriko ga kuliko 88. Kati ndabe naku zino engeri gye sifunye ekizibu kanjijeko ke 15 gino soke njiweereze nagundi owedde. Emergency fund yange ne bw'ojjanga weesize buto w'ekiku. Yaliwo. Nkutidde. Ne bw'ojjanga weesize amasavu g'omusota. Owange. Ate tekitegeeza nti family members sibabeereramu. Mbatuuliramu wekiba kyetaagisiriza. Naye kakati bino ebintu bibiri byanjawulo. Tulina ng'ombe egamba nti abaana ba Katonda. Abaana ba nsi. Naye tetujja balika mu negatives. Abaana tulina obbalekerawo ne wano kwe bayimirira okusobola nabo okukasuka ki? Ontegedde? Kakati ka 1% kano ak'omwana wange ate nako mwagala mukanjije ku mukatwali. Nze mwagala kundekera ki? Wenkugambira emergency fund to saving ssente ezo nga za bbaala, to saving ssente ezo nga za kugula ngoye za mikolo, to saving ssente ezo nga za kugula mmotoka ya buyonjo, to saving ssente ezo nga za kugula ngatto nnungi, to saving ssente ezo nga za trip, to saving ssente ezo nkugambye zino ssente bagiyita emergency fund unforeseen expenses. Thank you. Chris, njagala tutunuulire omwami n'omukyala abali mu bufumbo kawondo kakubye eddirisa oba obufumbo obutukuvu, girlfriend and boyfriend abali mu kukohabitinga basobola okukola emergency fund eyo jointly oba buli omu akola yiye? Ibura ebibuzo byo birungi. Kakati kuno bwekubaako abavubuka nga bali mu kundaba, kwata ekkalamu ne pen. Bw'oba tonnaba kuligolayizinga bufumbo bwo na muntu yenna temubaako kyemugatta. Kaddemu omulundi ogwo bwe munaaba temunnaba kuligolayizinga kintu kyonna oba bufumbo bwammwe temubaako ekintu kyemugatta. Naddala nga kyabyanfuna biri ebirala sagala biyingiramu kuba sibimanyi. Nze buli kimu sikimanyi. Bw'ombuuza emipiira sirina kyemmanyi. Bw'ombuuza ebyobufuzi eyo ndi kadogo. Ndi kijana. Naye wano nze we wabeera obudde bwange. So mucho wano tebagatta ekikwatagana n'ebyenfuna ebisigadde babigatte. Obulire mugatte mumumanyi.
naye ekikwatagana ne Alaye show ya lero Chris. By the way abantu bano kambagambe. Ebyenfuna di muddene nnyo. Nze era neewuunya abantu baffe bano. Ebyenfuna di muddene nnyo. Lirina okutwala ebitundu by'ebyobulamu kumpi ebitundu 7 ku buli 100. Ebyenfuna. Era obudde bw'abantu bano singa baali bamanyi va kuzina ssente abantu ze bagwira obugwizi. Nze nakugamba abantu babiri banjawulo. Bw'oba tokulidde mu famire engagga nga wasangawo 5 nga bazitaddewo gwe n'otandikirawo n'oshooting ogende ku 10 ng'olina kuva ku 0 osooka osabula otuuke ku emu otuuke ku emu osooka osimba emisiwa osabula ogende ku 5 ekyo kyanjawulo. Nze ngamba abantu bano nze nava ku 0 from grass to grace. Nze nagamba abantu baffe bano from 0 to hero. Bano abantu baffe bano abakuwa stories z'ebintu byabwe. Nze kendi kuwe yange gojja situka waawo. Kuba ebintu bino by the way nkugambye business y'ebyenfuna eri so serious. Era abantu bagizanniramu. Oli nagiza kati tolaba twogedde ku emergency fund. Ogenda kwesanga nga n'abantu baffe bano era abagenda tulaba. Tebagenda gikola. Oba abanagikola sente zino zijja genda mu trip. Sente zino zijja genda zigende mu mabaala ku Christmas. Nze nga nsavinga sente zange emergency fund atenga mala ngenda mu kirabu mbambadde ki. Bayo ki whisky. No. Sente za emergency nze era IBRAH sirina muntu gwe nali nkubidde. Mama mize jirita. Ekyo nkyetuuliramu ekyo kiba kyange. Ekyo IBRAH bw'obeera mukwano gwange era mikwano gyange bwe baba bandaba nga bali mu kamera. Okuva lwe natandika okweyimirizaawo mu byenfuna sirina muntu yenna gwe nali nkubidde ssente ku emergency. Mukama ayinza okuba nga akyansaasidde sinnafuna binene nnyo kuba mulimu obulwadde obukwetaagisa emikwano okukubeereramu. Mulimu obulwadde obutasoboka omutima, kansa, ebirwadde ebyo ebinene bwe bityo. Mukama akyali wa kisa gye ndi. Naye bino ebintuntu ebitonotono. Omwana yasimudde n'alaalira oluba. Oli akomeze omwana adda yasimula n'alaalira oluba. Atadde ekinyebwa mu nnyindo. Kakati atadde ekinyebwa mu nnyindo n'okwata essimu yo n'oviira ddala omanyi alphabetically Abasi amanya agaga Abasi, Buruhani, Catherine, Esther, Davidi, nokirira. Nokapa, nogera bako ku Zedi mu Zubairi. Kati nze kakutanda n'onkubira essimu. Goli musi Chris. Oli musi wali mu alphabetical nkunyiga musi nga machikichiki ngukubira. Waliwo wano mukwano gwange yali atambuza ebintu actually mukwano gwange namuwa kirasi ene ya emergency fund. Bwe namalo jumo namuga ebintu bino bisse mu nkola. Nemuga bitere no ddala mu nkola. Abazungazunga eyo wansi obusajja bwa kanso ne bukola ki? Ne bumulya. Essimu yange kwe yasookera naye akubiddaani kalibandwa kaliddalu. Nze ndi mutunzi wa kamulali. Nankubira ese mu muganda nge bankute ne mubuuza babadde beetaaga ki. Nabakawa akasente ke yaŋŋamba. Namuga ngenda kusindikira emitwalo ago. 2 obajjemu. Naye nzeetaaga enkya. Wanji? Anabazi koze kubanga ki. Namugamba nzeetaaga enkya. Namugamba zino zenkuwadde kubanga wajja nenkuwakira ssezi za emergency fund. Genda kasente kaffe kalike wateeka yake ebigwa tebiraze. Kubanga kanso kukwata bigwa tebiraze. Thank you. Gwe lwaki wejjako emikwano olwa expenses entono nnyo okyawe bano by the way mukyawa bannammwe nga tebalina ne kye babakoze olw'okuba omusabye emitwalo 10 n'agikuma gwe wegikulemedde okutereka gwe lwaki olowooza by the way kyotasobola kukola lwaki olowooza omulala asobola okukikola gwe olemedde okutereka 10 ate osuubiriza muze nti 10 waliwo ngamba nti olaba zirema gwasaba olw'abakozi zibula gwasaba kati baganda baffe mutusaasire kirasi zino muzitwale nga ziri serious. Bino ebintu tebabisomesa mu kirasi. Bwe baba bakusomeseza emergency fund mu kirasi bagenda giyita kungulu ate togenda na nze njitadde mu lulimi lwotegeera. Ebitundu 2 ku buli sente zo zofuna mu buli mwezi. Sente zino ze bayita eza emergency fund teziriiko nti muntu afuna nnyo milioni 5 temuzirekera bagagga. Naffe bakyenjeeje. Banfuna milioni banfuna mitwalo 345 ku kakadde naffe tusobola okucreatinga kye bayita emergency fund lemagwe kuddira mukyalawo mubadde masanyu gammwe mwesuze mwevulunga omulina oli naafuna olubuto ne luva ku wiki esooka nga bamaze okukebera ne bagga nkyali lubuto ne lutambula omwezi gumu 2 3 4 5 6 7 8 9
n'agenda mu ddwaliro enkeera Chris ekiri wano Mukama atuwadde omwana ng'agamba kale Mukama yeebazibwe tumuwa ekitiibwa mukyala waffe asumulukuse bulungi kyazadde bulungi naye anti kakati munnange egundi eno ez'eddwaliro lowooza munnange tezigaanyeemu bansabye emitwalo 15 gwamaze emyezi 9 tubadde mu kkomero obadde okola by the way IBRAH abantu baffe bano waliwo yajjaawo n'angamba nti akasajja kakambwe ennyo ku by'essente eddimu ly'okutegeka ebyenfuna byaffe n'okubeera obulungi kwaffe mu bulamu liteekwa okuba nga liri so serious to the extent that omuntu ateekwa okuba nga ebintu bino nkugambye kantu kano gwe bw'oba oli Bulaaya ng'okola ssente oba ng'oli Uganda ng'okola abantu baffe kasalemu bwe kiba kisoboka muweereze ne ssente za data ezikalaba mugambe munaye nekyewuunyisa oyogedde akantu ekyo kasalemu katambuze abantu no batambuza ebitabagasa kyokka ng'ebibabbulula okuva mu bwavu obubaluma obukungumuka ng'ennyenje tebasobola bitambuza kati nze abantu baffe mbadde ngenda bawo ekyokulabirako kitono nnyo mu programu yaffe eno yemu ya emergency fund mu covid muno nafunamuuko okusoomozebwa mukadde wange yafuna eddwadde eryamugwira ate nga lya ssente nnyingiko ne kati neŋŋamba singa nali sa practicinga kintu kino ekya emergency fund nali nyinza kumuyisaamu ntya oba oliawo Mukama yalingabiridde nekyamukisa ebitundu 9 ku buli 100 mikwano gyange egimu naali badde ngikyaye kuba naali bakubidde essimu bansaasirireko omukadde ave mu mbeera gye yalimu oluusi baali badde tebasobola kunnyamba naye olw'okuba nali ekintu kino nkitadde nze nali nkisuubira kuba mukadde kaweza emyaka 6 beera kusuwa ddiiru mu buli myezi 5 oba omwaka agenda kukyalako mu ddwaliro yeetaaga emiggaago kakati lwaki nze ekyo nkimanyi nti kijja bbaawo mulimu ebintu by'osuubira nti okuva bitweni gwa 9 paka Disemba enkuba weeri nze era sikola nawe programu nonyumiza mu enkuba yatonnye ng'oli mu ggwanga Uganda ly'omanyi nti tuli mu tropics mulimu omusana n'enkuba nonkubira nonjejemberako mbwengo kimanyi enkuba ebadde nabukolaki ojejemba kakati kantwala omukisa guno ebintu byoyogera biri practical nina abantu abazze babiŋŋamba I need to confess on TV here waliwo omwami bamuyita Ssaalongo Azuli ali Victoria mukwano gwenyoyo Australia Melbourne Ssaalongo Kizito Azuli yaŋŋamba nti bwe yagenda Australia eyo yakuliyetinga emergency fund naye nga emergency fund eyo yali agicreatinze nga yeetegekera nti singa mu nsi eno gy'alimu eyabagwira bamuggulako emisango bateekateeka okumutikka okumudipotinga n'ebigwa mu kkowe eryo atandikirawa bwe yagenda mu kkooti era waayita ebbanga ttono nnyo ne bamuwaabira n'agenda mu kkooti nga yeewoleza nga kwotadde ne legal fees yazeesasulira because yakolanga akisuubira nti kisobola okujja naye bwe kiba kize nkivunuse ntya omuzungu agita eventuality so Ssaalongo Kizito Azuli ng'oli Australia Melbourne Victoria weebale nnyo ebintu ebimu by'oyogerako birabika biri visible 95% ebintu by'ozonyumiza birabika era mugoberezi wo nnyo nkutumiddeko okwo bwana Ssaalongo waliwo n'omwami bamuyita Dr. Diba ali mu USA Dr. Diba oli USA Boston naawe ogoberera nnyo business mind in particular nkutumiddeko nnyo so n'abalala of course nga kwotadde ne muganda bamuyita Hamis ng'oli mu USA awo naawe ogoberera nnyo business mind nnyo era oyo ensonga ya emergency fund ate yakivuga bulala nnyo taganya na muntu kasa mutandika okunyumya akubuuza oba tokimanyiiko awo emboozi weekoma so Chris lastly nga tuwunzika waliwo akagambo abayimbi bakayimbyeko bannasayansi bakogeddeko bafilosofa bakogeddeko akagamba nti more money more problems akagamba ako kali applicable mu topic gye tuliko olwaleero era omuntu akavvuunuka atya ebiseera ebisinga essente nnyingi byebizibu actually omuntu afuna ebizibu okusinziira ku nfuna ye kadde mu mulundi gumu omuntu afuna ebizibu okusinziira ku nfuna ye kyobula luli nali nkuga nti tuulanga enfunayo tambulanga enfunayo
lema kubanga ofuna katono ate ogaziwa ki togaziwa oyina kutuula twalabye abagaziwa ogaziwa ki totugaziyirako oyina tambula ng'enfunayo lya ng'enfunayo akagamba ako kyekatege abantu baffe bano bajja kulowooza nduula si duula bino byenkugamba biri practical bw'oba toyagala bissa mu nkola beera eyo ababitadde mu nkola nze era bw'onkubira essimu nga nkubuuza owaayi kye bayita emergency fund okimanyi nti sikimanyi nga nkugamba olina airtime kkubire oba tolina nti sirinaako nga nkukubira nga nsooka ngikuyisaamu oli ali mukababizi nga nosooka nsooka kuyisa mu emergency anti kati olwo mba nkuyamba wano bwe mba nkuwadde obuwi ssente mba nkuwadde ekyennyanja kati wali mba nkuyigiriza kuvuba omuwadde obo nga nkuyisaamu kugamba emergency fund kyekino ze ssente z'oteeka ebbali ate tetuziteekayo nga ziri mu bikalu wabula tuziteekayo nga ziri mu cash form bwe tumala oziteekayo nga ziri mu cash form zitujjako ebizibu ebyali badde oba oli awo teriyo wano muntu yenna atagenda kusanga kusoomoozebwa mu mirimu era bagenda kugoba kampani bajja jiggala kuba si ya nnyoko okay abalina ez'abamaama baabwe mu nsaasire naye nga batininnyaabo oka abali mu z'abakitammwe nammwe mu nsonga gwe bakozesa obukozesa bose obajja mukwata bamuguleko essanga eddene kampani eggweewo oba emmoroka z'obadde operatingamu zibadde zikola transport kampala Mombasa zonna bbiri olumu emu eggweewo n'endala zonna zigende kampani eggalewo otandikiddewa mu mwezi ogusooka just mu myezi ebiri egisooka okubidde buli muntu essimu abasi muganda nange tubadde tuludde owuliziganya muli muti eyo agambe tuli awo bwetyo anti munnange wabitegere byagwe waffe wabitegere asa abitegere ene emirimu mmye ng'oyagala okwewala embeera eyo wabula kyenjagala okukubiriza abantu baffe bano ate era nakano bakafune emergency fund si ya buli muntu erina obulumi eyali alabyeko akaana akatonga bakasiramula bwe bulumi obuli mu emergency fund kicho bulumi buva ku kazi wali osevinzeko sente ngezaako zibeera sente eriawo nga togikozesa ebeere kutuma ebeere kutakula bwekunyonyugira bwogiro bwewekanga nzemanyina okuziroota nenga baba banka baje obulumi bw'amaanyi okusooka anti osevingira it is either an eventuality ekigendo bbaawo oba oyagala oba toyagala kuba nagambye buli myaka 10 gwe kino kise wano engala byene kibeere nga gye medula oblongatayo nga tamale bwatero giyita banga okimanyi buli myaka 10 oteekwa okufunamu ekizibu ekikusoomooza either omulimu omwana omukyala anoba mwana amise paasi ebyo birina obbaawo oba oyagala paasi ebayenkana nze simanyi naye kiteekwa obbaawo kati bwe kiba weekiri ebiga wandiika ekintu kino emergency EF lwe lulimi lwe twogera abali mu byenfuna giteeke ebbali it is 20% of your monthly earnings. Chris, abatula bano bali yagadde okumanya dirwe ntaggulula emergency fund eno singa in case mbasiina obuzibu Allah nsaasidde yatonde eggulu n'ensi omunyazi Mungu n'asaasira Ibrahim n'abamwetoolodde ne watabaawo obuzibu bwonna tewali buzibu buli kimu kitambula alhamdulillah tugambye alhamdulillah Allahu akbar wikiseera emergency fund ngitaggulula ddyo gikwatako anti kati obwedda IBRAH ebintu bino bye tuyitamu twaziise unforeseen expenses ziyinza okubeera medical ziyinza okubeera mbuze emyaka gyange wagenda bina esatu buli kimu kitambula alhamdulillah awo nga tukola tutifa abakatolika kati olwo nga nzijayo kondi yako tojjayo tolyako era kano nako kankateekewo sigenda mwogera linnya mukwano gwange mu 2019 kubanga twakyogerako yalinga 2014 ne tuteesa ku emergency fund kati bw'amala zitereka nalaba nga ziweze yankubira nanga ne Chris esente zine zayima kati ngena myaka kumpi ena nesirina kintu kyonna kyenfunye namugamba bwenti namugamba wadde sente ezo tezirina buzibu bwonna bwe zamazeewo zirekeyo tozijjayo yajjayo esente ezo n'agenda n'agula emmotoka kapyata teyagula kapyata yagulira bino ebyaffe ebiva eri nga bavuzeemu bwakireeta wano ekintu kyekyo mu 2019 twali actually tugenda mu 23-24 Christmas mu gwokusatu COVID na striking kati ku byamu akafaananyi byayiseemu omanya ekigenda by the way nakano kankabagambira eddala ndaba oyagala kunsalako nakano kankabagambira eddala
bona abatoyina emergency fund asset soze zigenda okweyimirirawo ate bagenda zigula layisi bagenda zidondola dondolo gwe bw'oba tokuleetinze emergency fund sente n'ozimalira mu TV emmotoka n'okugula anti baagala nnyo obutakataka 5 ku 10 ererere simanyi kakuza sente ajja bugula kewagula milioni 10 nazo bajja katwalira ku 7 kuba mulimu expenses ezitali anti obero okatunda kuyiriyiri anti kyenkugamba olwo maama waali ku ccupa olwo mwana waali ku ccupa omwana yamize paasi omwana amize paasi balina ogimusokoolamu yiriyiri oyo akulamuza tomuganya nakussa anti tata munange tata omwana yamize paasi ya Philips nga akugamba alufali ya milioni 45 ngagamba owaayi nze sibadde mu birowoozo bigula mmotoka kakuwaabiri era emergency fund eyo IBRAH bw'omala ogikuza n'onywera ezo sente zibeera za protection bibeera ssenge lye weezimbyeko wano obuntu obutonotono ensiri ereme kutomera ogwe enswera ebedduka nekkoona mu kyenyi wansi omusajja ow'embavu anywedde abadde ateredde atomerwa ate ekivuuvuumira ekivuuvuumira ekikutomedde ogudde ekivuuvuumira nno kyekiriwa omukyala azadde etaaga mitwalo 15 n'egikuyenjebudde n'oggwamu ensa mu maaso ga mikwano gyo n'otunula ng'omuntu atalina magezi beera omuntu ow'empeke omanye nti obuvunaanyizibwa obutonotono okusobola okusigazaawo emikwano egy'obuvunaanyizibwa bw'oba omanyi nti tojja kusobola bintu bino ebimu tokola ezo mbaga zakwewejjuula mugende mu kyaki bakuseeka empetayo naawe omuseeka ebirayiro ekidomola kya juisi kibeere mu wankaaki wa kyaki bamufukiraawo kwata girasiyo dda waka tomenya bantu bo abo benjogerako zezo sayizi bano abagagga bannaggwa dda era nabino tebabiraba abagagga kati binaabiraba ebimugasa eki nze byenjogera bikola amakulu mu maaso g'omugagga bikola muffe bakyenjeeje eriyo omwana eyo nga yali agadde tamanyi na emergency fund bagitereka batya ebeera mu cash form oteeka okumakinga sure nti ekutwala emyezi 6 nga tolina muntu gw'okubidde essimu kutawaanya bakugobye ku mulimu tuula ewaka weetereze mu myezi 6 oba onoonyerezaamu ekiddako lema kutereka emergency fund ya weeks 2 bakufubutule leero ate nakano kanka bagambe bw'ebeera emergency fund bw'obeera nga buli mwezi olina okusaasaanya emiliyoni emu stick to that bw'ebeera emiliyoni emu stick to your 1 million lema olw'okuba nga bakulitrenchinze kati tokyakola oluvaayo the following week zonna nozi withdrawing emergency fund yange mbadde nazo zonna nazifuuwa kakati wasevinga sente zino zikuyisewo mu myezi 6 ozifuuye mu weeks ezi era ekiddako ng'oddayo gye watandikira muleme kuuza bwe mwanika mu ttaka ebintu bino byembagamba nze mbikozesa mbirimu ate tebiri theoretical biri practical nze bw'obanga bayirawo nakano era kanka bagambe omuntu ayagala omudrawingira plan ya emergency fund jangu ku mutimbagano gwange www oba akozesa essimu yaffe ya logical motivators eyo eriko nga sikerule eyo essimu ya logical motivators tuteerewo obwetaavu bwo otubulira ne sente z'ofuna nkukolereka structure nkakuwe toge ebintu bino tebigenda kuddamu kumenya tebijja kuddamu kumenya ezo sente zigendayo butereevu muleme kuddaawo okulowooza mbu buli kintu kyonna ekigenda okukugwako essente zirina okuyamba ziri mu nsawo ya munno ziri mu sente z'ofuna omwami omu yaŋŋamba nti si buli sente gy'ofuna nti eba yiyo yaŋŋamba si buli sente gy'oyingiza nti eba yiyo yaŋŋamba essente ezimu z'oyingiza ziba zirina okuyambako banno okubeerawo ne banno osobola bayambako otya omuntu n'akola emyaka 3 n'omubuuza owaayi mu myaka 3 bintu ki ebisobola okulagirwawo kino kyekonome kya Uganda okimanyi ekonome ya Uganda yesi tugimanyiifu naye mulimu abali mu kuthrivingiramu nkukakasa ne bwe naaba nze mukulembezeewo ne bwe naaba nga nze president ng'ebyenfuna mbitegeera bulungi kyekonome kya Uganda tokimanyi ggwe tekisobola kutuula mu nsawo era bw'onaabeera ng'ebyenfuna byo biyabayaba bayirawe yibura nakano abantu kanka bagambe buli lunaku olukya ku nsi njogerera Uganda mwendi trillions 6 zikyusa emikono
kaddemu omulundi gumu buli lunaku olukya ku nsi okuva ku makya ssaawa 11:3 abantu nga batandise okukola paka ssaawa 2.5 abantu kubanga ffe lwe tufuluma mu ofiisi awo wonna obuwumbi etriliyoni 6 obusiirivu 6 buwanyisa emikono ziva mu zono zidda mu zoli ziva mu zono zidda mu zoli ziva mu mukono gwange ne zidda mu gugo ne zidda mu Dani Mugoya ne zidda ewa Idris kakati mbuuza on a daily 6 trillion kati bano kamba we sikiru sikiru mu byenfuna yakumakinga sure nti osigazaawo ettundutundu erisinga obunene mu ssente z'oba ofunye we wali science wokka akanda okwenjagala okaddemu mpola mpola nkuwaddeyo sikonda zizo okaddemu mpola mpola sikiru eriwa sikiru eri mu kufissa ettundutundu oba percentage esinga obunene ku ssente z'oba ofunye ku ssente z'oba oyingizizza sikiru y'omuntu akusinga essente yokka weeri kubanga toyinaayo basomesa b'omanyi nga bafuna essente zezimu omu ng'avuga ggaali omulala atambuza bigere omulala avuga piki omulala avuga mmotoka omusaala gwe gutya kituufu bangi nnyo omu ayina essaati 65 era ku ssomero yeewa ebikalu baga tica musoka abeera smart ku kibiribiri ebweru naye nga wano 0 nkutidde kakati awo wenkugambira sikiru mu byenfuna eri mu kufissa kinene bw'okigeraageranya n'ekyofulumya buli lwobanga ofulumya katono kantu kano lulina kabakolera tebaakalaba bulungi kaddemu wano wooteekwa okuba ng'oyingiriza kati ye earning yo ono ye earnings waffe ono eno yeteekwa okubeera expenditure yo ng'etonyanga tondo ya mubisi gwa njuki okufulumya ate kino tekitegeeza kwerumya era emergency fund yafaana abantu gye tubadde tubagamba baleme kugamba nti tuli mu kubagamba beerumye omuntu walina okulira ekyemisana aleme kirya omuntu walina okulya kanyama aleme kalya no kyetutegeeza kyekino bw'oyingiriza wano fulumiza wano gw'abadde alya kiro z'ennyama 8 abaana ne balya ne baddako n'embisiikirize by'emiti ne beewujja embuto kendiiza ennyama abamu bamanyi okufuna amafuta omwana olya balina ekigombe ekigamba nze abaana bange balina okulya nga nkyali mulamu lwaki omwana alya n'omukundi ne guvaayo omukundi ambuliko code n'epikeeti ate ne batandika kunoonya ddagala likakkanya mu kkuto oba si ekyo oli n'abeera kyekiguza TV miliyoni 25 abaana bagulire TV ensamusamu kuba ekifaananyi kya sikkerule kye balabira ku TV samusanga 25 million kye balabira ku TV ya LG eyakakadde akamu nina 14 nze nalaba nga byebimu tewali nina 14 inch emmala ogenda ddiba wefaananyi nga ddene naye abaana bano oli mu kuddira mu future earnings zaabwe ze baali badde bafuniddemu kati zookwata zookama oli obulamu bwabwe obw'omu maaso oli mu Buli olwaleero gw'oli mu kuwoza abaana bange balina abaana bange saagala babonebone nga bwe nabonaabona ekyo kikyamu kendeeza expenses zo bw'oba osula mu nnyumba ya miliyoni ezi 2 kakkana wansi kakkanya amalala si gwe wagizimba jangu eno ewaffe gye tusula ennyumba ya mitwalo 25 muleme kufuna bintu bye mutaagala okusanyusa abantu abatabaagala kuba bano kye bakola oli naagula emmotoka gy'atayagala miliyoni 6 mwezi era gy'atasobola asanyusa ayagala ku impressing omukyala atamwagala olw'okuba ayagala mulaga nti yakolamu nadda ku emergency fund yaffe eri n'alyoka agiwagula yonna n'agitemaatema kati akatalekeka ku emergency fund musikonde mutuwunzike it has to be 20% of your monthly earnings eteekwa okutwala mu stretch oba mu period oba mu bbanga lya myezi 6 era togijjaayo mu wiiki esooka nga wakafuna ekizibu yonna gisensebula gimalawo. Thank you. Kati ninyo Chris. Emergency fund tufune 20% of our monthly income. Yes. Nza asasula olunaku. Asasula olunaku. Era obanza akola olunaku. Anti tukubiseemu ennaku 3. Bw'oba ofuna olunaku emitwalo 2. Get 20% of emitwalo 2.
akasente ako koba ofunye kateeke ebbali bwe kaweza omwezi oba wiiki oba ennaku 2 katwaleyo okateekeyo ako tekavaayo okukavaayo bw'obeera philanthropy nga nze oyagala kubeera wa kisa kitiiriika beerenga gino emigga gya Nairo yiwa buli gy'osanze ezizo bawe balage nti oyina owedde. Business Mind, courtesy of Extra Digest, still Extra Digest, courtesy of Diet Production Limited Uganda. Tukugamba nti tugenda kubanga tusukkawo wazira munganye ntwala omukisa guno okwebaza aba logical motivators nga basangibwa ku kibanja www.logicalmotivators.com. Ekigambo logical motivators oba motivators kigazaawo ORS. Motivators kigazaawo ORS. So banoonyeko ku kibanja ekyo ate nga oba tosobodde kufuna abo noonya aba Caplog Financial Consulting nga nabo bali ku www.caplogfinancialconsult.com. banoonyeko bintu bino byetunyumya byonna ku mutimbagano okwo kwebiri n'okuyiga okusingawo kwe kuli. Create time, tuba n'essaawa 24 buli lunaku. Creatinga eddakiika 3 nga za kuyiga, nga za kusoma, nga za kufumitiriza, za kubanguka, za kugaziya ntegeerayo na bwongo obwo. Funa time nga yo wekka, ove mu bibinja, ove mu kakuuni, ove mu kwegamba mu bigulupu, odde wali otandika okwekuba mu tochi bwoti bwomu. Sekinoomu ogambe nti naye kati mu byenfuna bino fayiro ngivuga ngizaawa. Nga bw'ofuna time bw'omu abamu bavuga bazza mu nnyanja, nga bw'ofuna time bw'omu n'osaba Katonda era funayo time bw'omu otunuulire ebintu bino bye tusomesa. Program eno egenda okuggwako olumu nga ya ssaawa nnamba dakiika 45 kwa 5. Noonyaamu eddakiika nga 3 oba zonna ojjemu ekikuyamba. Tunuulira nnyo ekikuyamba okujja w'obadde okuzaawaddako. Toba nnyo ku kitakuyamba. Ekyo kye kisibye Africa emabega. Tutunuulire nnyo ekituyamba ekitwala mu maaso okusobola okubeera successful. Chris, njagala kwebaza obudde bwo. Thank you so much. Hope to see you next on Sunday. Olunaku olwaleero njagala kwebaza ttiimu yange Idris Lukwago, Daniel Mugoya ne Bwana Tone Sennabulya. akatalekeka. Okay, we go. Kati abantu baffe bano abamu babadde babuuza naddala mikwano gy'abali e Bulaaya. Nange ndowooza oba ntumireyo babiri oba omu. Tumira. Sono kuwa abantu 3. Nedda Mr. Kadru Henry ebintu actually ndowooza oba yeetaaga bagita batya badge of honor. Waliwo omukyala bamuyita Cheloti. Nwajira top fan badge. Abantu bano balina engeri gye ebintu bino actually bo babijja mu bulamu obwa bulijjo. Actually obulamu bwabwe kati mbulimu nnyo. That is good. Era ndowooza ndi wa mukisa nti abantu abo bantwalira ddala nga financial planner waabwe. That's good. Kya mukisa mulungi nnyo. Kati abantu bano abalala abali e Bulaaya waliwo ababuuza nti Chris ono tuba tusobola kukola tutya. Actually kyemba sobola obbakubiriza tolinda kudda waka kusobola okweyambisa ebintu bino. Essimu eyo kweri tusobola okusettinga time ne tugenda ku Zoom oba ne tukola online ne nkuyisizaamu byonna. Kati kana akantu ka emergency fund tulina template gye twazimba. Template eyo esobola n'otuula ku ssimu yo. Template eyo ekuyambako obulamu obutalina mbalirira era bugenda butyo. Era be bantu IBRAH bw'osanga mu bulamu olinga anyumya n'agamba ffe twalina ssente gwe tewandaba twali b'amaanyi nzigulaba nali muzito nnyo nombuuza kyekyatuuka waawo. Ebintu bibanga bibiri. Oli agenda kugamba nti gweokyali mwana muto tomanyi nsi bwetambula. Waliwo ebiseera ebibaawo Katonda ebintu byobadde nabyo byonna n'abitwala. Kakati nze njagala omuddamu omuntu aŋŋamba statement bwetyo. Katonda owange gwenzikiririzaamu ebyo taŋŋanya byogera. Owange gwenzikiririzaamu aŋŋamba bw'ati sirina kintu kyonna kye ŋŋenda kukuweera ku mukeeka era sirina kintu kyonna kye ŋŋenda kukuggyako singa onaaba okitegese bulungi. Gw'oyagala kuŋŋamba nti Katonda abazungu abaagala nnyo okusinga abaddugavu nti omuzungu akuuma obugagga bwe okuva ku mugigi ogusooka ne bugenda ku mugigi ogw'12 nti ffe abaddugavu ffe baatayagala. Omuntu abadde ne ssente emyaka 5 emabega kakati talina era ne weekwasa Katonda. Katonda waffe ebyo tabikola. Katonda owaffe atuwa amagezi
okumanya ebintu bwe bikola ne tunoonya abakugu ababimanyi obulungi ne batuwa omulundi oguddako IBRAH njagala topic eno gye tuba tubakolera ate ebeere nga y'amaanyi era tugiwa obudde omuntu osobola otya okuinvestinga ssente zo mu bintu oba mu assets ezikuuma ssente okumala emyaka 5 okudda waggulu ekyo kye njagala okujja omulundi oguddako nnyongere nkiseeko nnyessira tuleme kunyumya mboozi kumalamu baana baffe betuzadde IBRAH akantu kano simanyi oba otera okukawulira nosanga omuntu ng'atuuzizza abaana ng'ali mu banyumiza nga bwe yayi nze gwolaba nayina ne gavumenti zino ze mulaba gavumenti ennungi n'embi bw'onaabanga ebyenfunayo tobifuddeeko obigayaaliridde ne bw'owanajja ennungi nga nze mukulembezeewo zijja kugenda ne bw'owanajja embi nga sapropoti ono wa Cambodia nga ye mukulembeze era zijja kukuyitamu zigende n'olw'ensonga eyo akatalekeka abantu abali e Bulaaya nga mwetaaga investment planner mwetaaga financial planner mwetaaga abantu abasobola okutegeka ebintu byammwe mujje ku mikutu gino nze nkakasa nti abantu abali e US kati ndi mukwogera nammwe abali e Australia ndi mukwogera nammwe so ako ke kabadde akatalekeka mbaagala nnyo emergency fund mu kitwale nga kintu kikulu gwatannakitegeera bulungi genda okube F4 olupapula olwo lwa F4 kiwandiikeko mu nnyukuta ennene kiteeke buli woofuluma ku makya ng'osobola okukiraba bw'oba tokifunye mu myaka 2 emyaka egiriddako bali kunyumyako. Business Mind, courtesy of Extra Digest and Diet Production Uganda Limited. Tetugenda kubanga tusukkawo olunaku olwaleero. IBRAH Mukasa gemanya gange mbagaliza akadde akalungi omukama Katonda abakuume era mbasabira nti mubeere bulungi mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubeere bulungi mweraba.